abanjagaliza emikisa, abanjagaliza okuwona, abanjagaliza okuzanya, abanjagaliza okusoma. Mwenna mbayita ku ddiina yange munansonyiwa, ddiina yange tujongeddeyo Fresuks ebugolobi ennaku z'omwezi 9. Mwenna mujje mbayita musobole okumbeererawo, musobole okumpa obuyambi, musobole okunkwatirako. Mwenna mujje era nange mbasaba Mukama abawe obugabirizi, abayambe, mufune ssente, mukole nnyo. Omuto oyo Bambi asobodde okuba ng'ate ava mu bulamu obw'ensi eno. Omwana ono ffenna tumanyi nti amanyiddwa nga Becky, era abantu bangi bazze bagezaako okukola buli ekisoboka okuba ng'ate bataasa obulamu bwe. Twalaba n'omuwala TikToker eyavaayo n'ateekawo embeera ku social media ng'agezaako okuba nga amufunira abantu oba ng'asonda akasente Bambi omwana ono Becky asobole okuba ng'atereera, naye Mukama ate ye bw'atyo bwe yageze. Bambi omuto ono abadde mugumu nnyo era agezezzaako kyonna ekisoboka okuba nga alwana asobole okuba ng'afuna obulamu, era bingi abikoze. Yeebazizza nnyo abantu abasobola okumubeererawo. Yes, omwana oyo Becky, naye ng'ate Bambi tasobodde kuba ng'ate alutonda. Mukama asobodde okuba ng'ate ye amuyise n'agamba bannange, omuto jangu olwanye entalo nnyingi, jangu tubeereko eno ffenna. Bantu bangi essaawa zino bali mu maziga olw'omuto ono. Kigambibwa okuba nti laavu gye babadde naye ebadde nnyingi nnyo nga bw'okiwulira. Era Becky omuwala ono Phoebe avuddeyo n'agamba nti Becky munnange olwanye nnyo, ogezezzaako munnaffe ate obadde n'okukkiriza. May the good Lord favor you. May the good Lord receive you with hugs. Bambi omuto yasobodde okuba nga agenda era nga yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Kale ku Pregen Media ffe tuba tukuwa updates eziba zigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinge.